tetuba nga basiraamu. Abasiraamu yalwanira Katonda. Tokwatako oyogedde otya ku Allah wange. Katonda afoba omwogerako bubi bw'aba tavuddeyo kwerwanira yamanyi. Naye ye asobola okwerwanira. Oluganda lutuula. Yakikola omulundi ogutali gumu ogutali ebinne nga sigenda kuddayo kutambula noono. Ng'era buli lwatambula nti gundi akwerekere. Mbadde njagala ggwe. Ate gwe naawe lumu twagenda nze konze ye naye nina bingenda okukola. Mukama mulungi. Gamba bona nti Mukama afuga. Naye afuga ewuwo. Omusajja omu yali ambirowooza bibiri ebiringa ebyedda. Ye Ananiya ne Safira mu ssula ey'okutaano. Tomumanyi, oyinza okuba tomuwulirangako. Yasuubiza n'agamba kino kyenkutte kya Mukama. As long as omaze okugamba nti kino kya Mukama, n'omala kiwa nga kiri dedicated to the Lord. Oba okyeyamye oli ne mukyalawo, oba okyeyamye mu maaso g'abaweereza, ekyo kiba kya Mukama. Tekiddibwamu kuteesebwako. Oluganda lutuula. Ono yagamba nti olusuku luno n'ekinaaluvaamu lwonna zaani za Mukama. Kati olw'okwambira ebyo baali balina okulya nga bakola ki, nga balina okutunda, alina okuddayo atunda olusuku aleete ateeke ku bigere by'abatume. Abatume tebaaliyo, naye yeerabira nti Omwoyo Omutukuvu yaliyo. Ne yeerabira nti Omwoyo Omutukuvu agenza okutunda ng'alaba. Weebale ku bagayini nga ojja kumpa obukadde 10. Yes, oli nagamba nti nandikuwadde munagati mpa 10. Nogamba Mukama obubiri buno nze mbadde ddiira. Oba okyongeddemu ng'okyongeddemu ku kya Mukama, kyonna kya Mukama. Kigambeko munno. Ne bajja nga yeetisse, amanyi bwe yali ayita ku mulyango mwattu baakuba endulu kubanga yali yeetisse. Agenda okutuuka mu mikono mu maaso g'abatume. N'agamba kyekyo kyokka nti kyekino kyonna ekivuddemu. Alimba n'agamba tolimba muntu era tolimbye muntu, wabula olimbye Katonda. Tolimbye olimbye Katonda. Someramu katono Bikolwa by'Abatume ssula 5. Tujja kudda eri oluvannyuma. Simanyi lwaki luntomeddemu ku katono. Katuliyitemuko. Tuweetaaga tumanye Katonda waffe. Kigambeko muno gundi gwe manya Katondawo. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo. Mukazi we naye ng'amanyi, n'aleetako ekitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti Ananiya, Setaani akujjulizza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu? Ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro. Bwe yali eyo teyaliiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteesezza mu mutima gwo okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye Katonda. Yali waddembe okugaa nti Mukama nze nkuwaako kitundu bwe ntunda, kubanga kiba kikyo. Kiba Katonda. Eva ayagala abeerenga atambula n'omuntu omwesigwa. Ntera okugamba abantu nti kakube kusiiba ng'ogenda mu kusiiba. Bw'oba ng'ennaku tozimaleko mugambe nti Mukama essaawa 12 ngenda kulimba sizisobola. Kantandike n'essaawa 6 ze mba nsiiba. Katonda agenda kutunuulya essaawa ezo 6 ozimaleko alabe ng'oli mwesigwa. Alinda ono yagambye nti ngenda kusiiba essaawa 24, atuuka ku ssaawa ya 15 alemererwe, atuuka ku ssaawa ya 18 alemererwe. Gweoyamaze 6 oli mwesigwa era wasika walinze maaso ga Mukama yakulabye ng'oli mwesigwa kubanga wamugambye ekyosobola. Tulekera okulimba Mukama.
bwe tuba tunasinza Katonda tetumusinza. Bayibuli wali tutuddeyo eri mu Yokaana 4. Tetumusinziza mu maaso wokka, tetumusinziza we batulaba wokka ku nsozi, tetumusinziza mu Yerusaalemi wokka, naye ne mu dduuka lyo minzaani ey'ebicupuli gijjeemu, ejjijje liwawagala lijjeemu. Ogamba Katonda mpa omukisa. Katonda n'akuwa atya omukisa ng'ate gwe weetemeradde ekkubo? Nja kulaakulanira bweti nga mbabba nga toli wa mukisa.